Abasiramu bakungaanidde ku muzikiti ekibuli okujjukira amadda g'omulangira Nuhu Mbogo ag'omulundi ogw'ekikumi okuva mu ggwanga lya Tanzania. Omukolo gwetabiddwako abantu bangi ddala nga Sheikh Amidu Tamusuza ategeezza nti omulangira Mbogo alina okujjukirwa kuba yakola omulimu gw'amaanyi okutumbula obusiraamu mu Uganda. Olwaki yakola omulimu gwa da'wa nabwe ekituwaki tetusoma ku musajja ono. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi akubiriza abakulembeze b'obusiraamu okuba abeesigwa era asabye Paalamenti eyise olunaku lw'amadda g'omulangira Nuhu Mbogo ng'olunaku olukulu. Nsaba olunaku luno mutuse mu Paalamenti oba lukusibwa oba telukusibwa n'endowooza ekyo nkibalekedde mu ngeri ey'enjawulo. Jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge ategeezezza abasiraamu nti okuddako omulangira Mbogo kuyina ekyokuyiga kinene omuli okukomya okulwana entalo. Kati bwemulaba naffe oluusi tugenda ne tunywera ne tugaa nti ebyokusika emigwa tubivuddeko, tukole byaffe n'oli akole ebyaffe lakum diinukum, tulina gye tukijja. Saagala mulowooze nti tuloota buloosi naye omuntu ayinza obbasalira amagezi buli kaseera ne mukaayana obudde bugenda be bajjawo babajjawo myaka ne giyita nga temulina kye mulaga. Naye okuva mu buwaŋŋanguse Allah yasooka okumusaasira n'afuna abalimuddira mu bigere. Ababutadda abalinako effitina mwali musubiddwa nnyo kufuna gwe munaanyiigira. Okukomawo kwe kwaleeta nti bakadde baffe bajja naffe kwe kubeerawo. Kale bw'obanga ekyo kirinamu obuzibu kyo kyebaze Mungu tuwali osubiddwa okufunayo anaakunyiiza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.